Historically Bannayuganda si balwanyi ba ntalo mu nsi yaabwe, kubanga bw'osoma ebitabo okuva Uganda efuna independence oba bwe yali eyagala bwetwaze bateesa buteesa ate bana bagenda e Bungereza bamwe bakomawo Uganda kufuna independence bateesa buteesa. Kenya yarwana okufuna independence yaabwe. Eba Jomo Kenyatta ni babasiba nono mune yani Tom Mboya. Tom Mboya yani era ina kubera president we Kenya. Otegere ekyo. Tanzania yali protectorate yani yaba German. Waliwo batakimanyi. Barwana kati Bannayuganda ebyo tebabisobola. Ffe Bannayuganda tusobola kwekalakaasa. Naye ate Uganda teringa ensi ndala. Wano beewamba. Kuva mu nkaaga mu ebiri genda nkaaga mu mukaaga Obote waali yarumba olubiriddi. Olowooza barumba olubiri Achankarenye ne Muteesa Sideward Muteesa 1. Ffe tuli banjawulo. Kati mukaaga mu mukaaga awo mubimanyi. Genda mpaka Amini. Amini yali wani. Yali musirikale wani. Yali akulira amagye g'Obote. Obote gwe yakozesa kulumba olubiri. Obote yali Singapore. Amini n'akola ki? N'alyawo ekintu. Bannayuganda baaliwo batunula bwe bati. Yoweri Kaguta Museveni ne URNF biki n'abakomboozi kuva Tanzania 79. Bannayuganda tibaaliwo wano. Amini n'ategula ekintu. Naye abakomboozi 79 kutuuka ku 8 Bannayuganda baali wano beetundira ebintu byabwe mu wino. Munnayuganda tiyeekalakaasa kukyusa bukulembeze. Tiyeenyigira mu byakukyusa mu bukulembeze. Kujjako external forces. Kyowala wangu Yoweri Kaguta Museveni president olwaleero. Meeting zaturanga Tanzania ne Kenya. Abayekera ebiseera ebyo batuddeeyo Kenya bateesa. Yatambulanga ati obuzibu timuti. Timuno naye mwennyini abigamba baali bamukwatiddewa Embaale yawona buwoni. Bannayuganda baali wano ku kalulu k'ekinaana. Baakola ki? Kati bw'osanga olagamba ye Bobi Wine obutabeera wewaka gwe kikujjako ki? Weeralikira ki? Ebyafaayo nga bwe biri eby'e Uganda. Robert Kyagulanyi butategeerekeka waali
nga bwe kyali Yoweri Kaguta Museveni akaruru k'ekinaana akawedde butategeera waali kyali kyeraliikiriza abali mu gavumenti. History repeats itself. Naye abatabiyigirako kati Bannayuganda baali wano. Kati Abatanzania kuve Tanzania bayambe ku President Yoweri Museveni n'Abalibya kuva wa omugenzi Gaddafi, Muammar Gaddafi. Bannayuganda tibali wano. Naye obasanga kubatambula n'olabuula aze ku TV oba yeetaddeko essimu oba wandiise message n'agamba mwakanoonya ne mukalonda neti mwali mumwekweke. Ekyo tiyakibagamba. Singa yabagamba ajja kubeekweka mwandimukiriza kwekweka? Nedda. Kubanga timulooza ku Robert Kyagulanyi Musiru ngutamanyi ngu Bannayuganda tibabyenyigiramu ebyo. Bo bagenda nekize. Yes. Kubanga gwe weebuuze mu kinaana oba kuva 75 eyo barwana kujjako Amini kujjako government ezaaliko ezagenda kena ku 63 babinaayisa Tito Kero Lutwa. Kubanga Museveni si yajjawo bote. President Yoweri Museveni si yajjako bote. Obote tu. President Yoweri Museveni yajjako Tito Kero Lutwa. Nga ki bali bataddeko ki? Otegere ebiseera ebyo. Kati bw'otuula n'olowooza Rwejema, Kagame, balefugiiza abaali ekamwenge eyo ekahungi ne Lukunyu bitundu biri eyo refugee camp ziri eyo zaali zirimu Abanyarwanda kuva e Rwanda. Lwaki baasalawo okwenyigira mu lutalo? Si Bannayuganda. Niye Abakiga baali eyo, Abanyankole baali eyo, Abakonjo baali eyo, Abatoro baali eyo, Abalugwara, Abasoga, Abagundi, Abagisu baali wano batudde. Ate nakiruka kikubuulire olutalo lw'Olukinaana kutuuka 86 President Museveni bawangule bakwate gavumenti. Waliwo abataabira abako babiwulira mu sitole. Ibawulira agamba ng'emmundu zaaseka. Tibabimanyi kubanga embale zaaseka. Nedda. Mu Western Region Mbarara, Kabale, Rukunjiri, District Bushenyi, Wizaga Kasese, ne Fort Portal, izo ntare za ADF. Tiwali lutalo. Babazade bafeti babimanyi. Kati muna Uganda ne bweba government endala zeraliikirira external forces zizijja ku government